Kadama TV tuzze tubaleetera bakadaama ab'enjawulo nga batulaga engeri gye bakolamu emirimu, engeri gye basobola okubeera nga bakola emirimu ne gibanguyira. Twabaleeterako kadaama awo emabega awo eyatulaga engeri ye gy'akubamu endobo ng'alongoosa ennyumba, nga mu bino yakolanga olunaku lumu n'abuusaawo ennaku 2 okubeera nga kulongoosa, ng'asobola okulongoosa nga Monday, Tuesday, Wednesday n'atalongoosa, n'alongoosa ku Lwokuna. Ye ng'agamba ennyumba gye bamugamba okulongoosa etukula nnyo kuba buli bw'alongoosa ennyumba eyo agirongoosa na mutima gumu. So n'agamba nti omuntu oba oyagala okumalako n'ennyumba ennene ng'olina omulimu gw'okusiimuula, olina omulimu gw'okufumba emmere n'okulabirira abaana, olina okubeera ng'ebintu ebimu okubawo endobo okusobola okubeera ng'okwasaganya obudde. Ojja kwesanga nga ennyumba z'Abawarabu ezimu zibeera nnene nnyo naye ng'ate omukozi aliwo omu. Kati omukozi n'abeera nga tasobola kubeera ng'akwasaganya ebintu ebyo byonna, n'abeera ng'amalako nabyo. Ky'ova olaba nga bakubawo endobo. Olwaliwo kadaama ono gwe ngenda obbaleetera gwe mulaba awo mu vidiyo eyo, agenda tulaga akubaawo otya endobo nga bamugambye okwoza kapeti. Kuba mukimanyi ekintu kya kapeti kye kimu Bawarabu kye bakola, n'abeera ng'akugamba okuutegu kapeti ogunene. Ate nga n'okukisitula agamba okirina kisitula weka. So kadaama ono agenda tulaga bwe bamuwa kapeti akola atya. Asooka n'ayiwako obuzi nga bw'olaba awo, n'ayisaayisaako bw'atyo, n'ateekamu sabbuuni, amala okuteekamu sabbuuni n'ayisaayisaako bw'atyo, n'akuutakuuta nga mulimu amazzi nga bwe mulaba awo mu kifaananyi. Ayagala kukulaga nti kapeti bwe bagikuwa togaana, tolaga boosi wo nti togenda kikola, wabula kuutako bukuusi katono then olumala omugambe nti nno kiwedde. Kuba kapeti eno bw'onoogikubamu amazzi n'obeera nga otaddeko ne sabbuuni n'okuutakuutako nga kadaama awo bw'akulaga, Omuwarabu tajja kumanya oba etukudde oba tetukudde. Kuba abantu bano era ennyumba zaabwe ezimu tezibeera nnyo nkyafu. Awo kadaama ye agamba amaze, alinda musaala gwe. So tuyige okukuba ku ndobo, si mu bubi wabula mu kumalako emirimu gyaffe. Katuwulire vidiyo eno. Mr. Kadaama TV gye baliko ngenda kwoza kapeti naye bannammwe mwiga okuba endobo, simanyi wamundaba manyi budde bwazibidda. Kapeti mugiraba nnene bitya, ngenda kugyoza naye mwiga okuba endobo. Nze gumulaba naakamala mu nnyumba y'Omuwarabu mwaka gumu n'emyezi 9 naye sikoowangako lwa kuba ndobo. Nyaabula mutunule wano bakuba endobo, mukitegeera. Bantu bw'otakuba ndobo tomalaako, mukitegeera. Oyinza gw'omala mu nnyumba y'Omuwarabu naakamalamu omwaka gumu n'emyezi 9 naye endobo gye nkuba ninga nga atakolangako aga Katonda. Awo mba mmaze kugambye Mr. Kadaama TV, awo mba mmaze ogikirininga kapeti gye ŋŋamba, kitegeera. Naye nga mugamba mutya